Yes, baganda baffe abatambula naffe ku Dubai Eye Uganda mugamba mutaka nsome na muli bulungi amanya mba tempo nga nkomyewo ku Dubai Eye Uganda. Leero nazze bavumbulira bantu saze nzeka ng'omuntu batuze sabula kasavu kanyama nga tubayisa mu nsonga biki ezimenyeseza Abannayuganda ebintu ebisumbi ennyo Abannayuganda muno kubanga mulemeddwa ofuna emirimu mwanga mulemeddwa okubanga mukyusa obulamu bwammwe abasinga n'okugamba nti lwaki emisango gyeyongeredde ddala mu Bannayuganda. Ono omusajja kimudesesa wano omusajja alivinze mu Uganda, omusajja amanyi Oluganda, omusajja muvandiimwe, omusajja Munyarwanda, right? Born in Uganda, born raised naye nga muvandiimwe, yeah. Yes, all along omusajja born raised asomedde all lifetime ye yaki ya Uganda. Bintu bingi ebiremeseza Abannayuganda wano mu Dubai byenjagala tudiscussingeko. Naye nga sinagenda maaso njagala mpiseemu omukulu ono. Abannange waliwo omuntu amisinga oba omuntu amaze ebbanga nga talabika kati agenda mu wiiki ya kusatu. Amannya ge bamuyita Kansiime Cedric. Cedric oyo abadde ayina bba mu Ariga. Abadde kalali mu Ariga atunda wine. Era mulimu ge kubadde kutunda wine. Naye amaze kati agenda mu wiiki ya kusatu talabika. Family ye okuli ayina embabazi Royce ne kyomuhendo Patience bamunoonya. Bambi oba gy'oli ng'oli mulamu baganda bakunoonya. Bana bamulabyeko Kansiime Cedric family ye munoonya. Abamulabye kati amaze wiiki 3 nga talabika. Nti bangambyeko engeri gy'abadde mu mbeera y'emyenge mumanyi eby'emyenge Dubai nti abadde atunda wine baliko mu club ne sometime back bafunako issues n'aba Nigeria. Analwana nabo ng'alina ekyaliwe ne bamukuba oba yafa okusinza ku bagamba kyaliwe ye yafa naye ye naawona abadde waali ng'atalina buzibu ng'atambuza business naye mbu amaze wiiki 3 nga talabika. Tebamanyiwa waali gwe bayita Kansiime Cedric. Abamanyi waali abaali bamulabyeko bambi osobola okuba kwene ennamba 050 93 03 598 obaterako message namba ngenda gidamu omulundi gumu 050 93 3598. So omuntu yenna alabe ku Cedric Kansiime osobola kubanga bambi okwasaganya family enamba yeyo ngibasomedde obeere nga omunoonyanoonyako bomu batuusaako. Yave waka nno n'alekayo buli kimu IDs gye ziri bintu ebipapule nawe biri mu luumu ye naye amaze ebbanga wiiki singa 2 nga talabika. So mwena bamulabyeko gye mutambulira bambi mubeere nga mukwasaganya family basobole okuba nga baddako akaseko ku matama tuli Bannayuganda bonna kugezaho kuyambagana amulabye akiwulidde kino tegeeza omulala asobole okuba nga alabika. Yes, back on the business. Soka weyanjulira abantu. Dubai Eye ayanziza nnyo okunkyazako amanya n'eddoboozi Zeronad bayingana your favorite muvandiimwe abasinga bamanyi nga Roni Birongera bikolera oli boss. Kalesa. Yes, kati nga tuvuddeawo Ronald omuvandiimwe favorite. Naye manyi muli Uganda mulonda abakulembeze naye olaba oli wano kitegeeza nammwe wabokya. Naffe batwokya munnange abantu abasinga balowooza mbu oli naye abasinga abatono nnyo omugaati bwe bagutuukako munnange. Abatono nnyo ab'ekika. Ebintu bira naye fenna tulina okushinga ne tulaba. Yes, tuze discussinga ensonga lwaki Abannayuganda emisango gyeyongeredde ddala mu Bannayuganda okusinga emirimu. Bannayuganda bangi bali mu misango guno bali mu misango guno. Olowooza lwaki Abannayuganda emisango gyeyongedde? Kale kansokse kuyitaawo kino ekintu si buli Munnayuganda oba mbu ali mu bintu bimenya amateeka 100%. Naye abatono ennyo be bavumirira be baleeta eri percentage ffenna okutugamba mbu ki tumenya amateeka oba tuli mu bintu ebitakkirizibwa. Naye nga kweyo ensonga bwe tugamba ku ekyo ekya kumenya amateeka oba mbu ebbula ly'emirimu ekisinga obukulu wano abantu abasinga sigenda kwogerera buli omu naye nga ekisinga obukulu nti sometimes twesanga nti omuntu azze nga alina expectations ziri waggulu. Fine obadde Kyaddondo eyo wa Kampala ng'okikuba oba nkalenga embeera simbi obeera waka naye nga ogezaako kunoonya ku mirimu fine
ate nga ffe waliwo embeera gye tweteekamu tulina okuba n'ekisinga okitegeera olabye bali bagenda out buli weekend kyali waguza akamotoka okitegeera n'ogamba mwana kati option eriwo naye ka ngende nkole ki ngende nnoonyezeeko e Dubai okitegeera obulamu buyinza okukyukamu kale obeera ne expectations n'ogamba kati engeri gyencrossinze sobola okukola ki okukyusa obulamu kati ne weesanga wano ate in most cases olaba seeka in most cases tujja wano nga in most cases nga n'akasente tekawera okitegeera otunze kapuloti bakusondeddeeko family n'eŋŋanda okitegeera so nze ngenda kwogera mu experience eyange sigenda kwogerera buli omu naye ndowooza emyaka naawe ogirawa in most cases twesanga nga era age bracket yemu so nze personally nze I'm a university nafuna ekisa n'ensomako university graduate naye nga obimanyi ebye Kampala mwana bakutoosinga okitegeera emirimu gyo kituufu emirimu gyo gyabula ate ne ka capital keetaagisa ate e Kampala kati ka capital ate keetaagisa nga kangi tekyetaagisa mbu miliyoni emu miliyoni bbiri awo bagenda kwokyesa so kyova olaba mwana abakikuba baba balinamu oluusi omwana muzeeyi amuteereddewo omulyango mu arcade kitegeera kati bw'olaba abo n'obeegombesa mwana kati bw'ofuna opportunity n'ogamba mwana aizuluka ntalafiya ngende Dubai kati n'otuuka e Dubai kati Dubai nayo bw'oba tofunye omuntu akubriefinga kati bwe buzibu ffe wetusanga in most cases weesanga nga buli kimu okoze research wuwo kitegeera ogenza ku Facebook onoonyeza ku bakyalibo nabo babeera busy tabeera kitegeera nawe obimanyi mwana omuntu akola kiro night shift omunoonyeza tomulaba kitegeera omugamba bro man mpa ku mawulire njagala kujja kati ze nkubuulira personal era bakyali bange bwe bali bangi nnyo bandaba bajja kubuulira kuba mwana nagezaako kubabuuza ku mawulire mwana ne mbagamba bro kiri kitya mwana sooka ombriefingeko nfunyeyo wano bumiliyoni bwange 3 4 5 naye njagala kujja naye nsobola ofuna omulimu at least naye guba gumpa akakadde okitegeera naye saagala kugira mu bikampuni okitegeera kuba abaana embeera mwana ya kampani nawe sivumira abagira mu kampani webanga eri best option ku muntu yena yali ya Uganda eri best katoyagala bino byakudda kuzungu gira mu kampani then myaka 2 ne wetereza naye kati ngaffe okitegeera most cases kati abavubuka kale zi kampani twazibuuka okitegeera oba olaba mwana ate bakunyumiza bingi mwana najjeyo mu kiyumba biki bayaye ne bakwata passport yange so waliwo bad reputation kyova abalina kampani mwana mina okweterezaamu so ojja finals toyina information ekitegeera full information oba amawulire okitegeera kati nga nze personally najja nze neeteekamu buli kimu okitegeera nalina busavingi bwange awo neetaddemu okitegeera kale n'emikwano ne family ekuyambako naye in most cases kiba kyetaagisanga ekintu okitandisenga ggwe so nalina ebyokuyiribwa ofunyeyo ku busente naye ng'olaba obeera strugglinga rent biki nenkola decision ante ekisooka decision oba olina okukola decision abasinga mwana ajja nga takoze decision tamaliridde okitegeera nti nze ngenda kuviya eri kitandikira eri olina osooka n'okukola decision n'omanya tojja ng'oli 50-50 oze n'ogamba kale webigaana ate oba ng'oweesiza omuntu olina okujja ng'osazeewo so nze najja wentuuka wano nga bye nali nsuubira okitegeera bwe nali nsuubira abantu okunnyamba oba okumpa information ate nga nabo bali busy okitegeera sigamba mbu okay sometimes oli abatayagala mbu omukooye n'akolaga mbu ali busy ezaako okirawundi nga kidde ku nsonga eri lwaki abaddugavu emisango gyeyongedde muno because that's what we want to teach them basically basobole okitegeera nti kati
nze mbadde nkivira eri mu roots okitegeera saagala tubuuke steps kubanga teri munauganda ajja nga ayagala kola ki obanga aze ku plan mbaze kukanoonyeza wano oba kubba oba kutunda oba kutunda njaga oba kubiki byonna bye bakola oba bwamalaaya naye yesanga ng'alimu eyo situation okitegeera fine nze kulaba okwange ebbanga lyemmaze wano abasinga tujja n'obusente butono okitegeera tujja n'obusente butono kati otuuse oli wekka tolina information emala abaye nabo abadde bayinza okuyambako bakutomeza okitegeera kuba kati nze ng'omuyaye yali alina okujja okunfuna ku kisaawe okitegeera yanfeera first time simanyi oba ne metro weeri nangamba tulina okufuna cab otero tugenze wano kumpi just nanzijako nga ddira mu 10 okitegeera kati awo olina ka budget ko sometime olinamu budoola nga 2-3 ogamba kati omwezi ogusooka ngenda noonya omulimu biki so wesanga ng'oli mu fix ng'olina okukola ekikyamu okubosa sente zikuweddeko anti kye nkunnyonnyola aseeka sente zikuweddeko oli awo mu katanda ennaku zigenda okitegeera visa etambula kati ate woogwira ku bagezi nawe oba oyitaayitamu omugezi n'akugamba mwana naye kati okimanyi nti otunda ekipa y'omwenge omwenge ate kati omwenge nagwo omwenge basajja abakolamu nawe be bagutunda tova eri n'omala gayingira mu system kale naye ogenda ng'omanyiira n'omanya kati nsobola okanoonyeza wano mweno area okitegeera sigenda kugenda mu details nnyo kubanga bino ebintu naawe kati nga tuvuddeko awo abantu njagala obannyonnyole njagala oyogere ku pate olowooza pate zireetedde nnyo abannayuganda okubanga boonoona okubanga bakuba pate za buli kaseera ziboononedde embeera wano zitya mu Dubai kale pate because at the end of the day ogenda spendinga sente zisinga oyinza okugenda ng'omaze ofeezeewo bibiki kale seekazo kyayinza okugamba pate abaana abasinga anti kati naawe okimanyi wano e Dubai tewali activities nyingi zogenda kukola okitegeera weesanga bw'oba ovudde ku mulimu woyinza opoera ogenda mu kayemba onywera mu kibbiya omule oba onyumyeko ne bakyali okitegeera kati weesanga nti waliwo abalenzi bo nga sente bazifuna okitegeera naye weesanga kale nga omwenge gukukutte gukwata kuba oli oba aguliddeyo ekicupa kimu ogenda kwesanga n'omulala akutaddemu ekirala ogenda kwesanga nga ku makya obudde buzibye ku makya bukedde tolina amaanyi gagenda kukola okitegeera kati n'obeeramu eyo cycle weesanga ki omulimu bakugobye oba boosiwo okitegeera bosi wakugobye kati omulimu ate guweddewo lwa mwenge kati neweesanga mu eyo cycle n'ogamba ye nfa kikankanoonyeze wano okitegeera neweesanga ng'ogenze mu quick money okitegeera ate wano intelligence y'amaanyi quick money ebiseera ebisinga tebanungi era mwana soko otangaaze lwaki abannayuganda bayingidde nnyo bwamalaaya abawala anti era yensonga era kati era kirenga ogamba mbu gwe mulimu ogusookebwako okitegeera woba oyagala kusurvivinga kale personally side y'abawala era woba nange bwojja nga era naye waliwo abaana era bebaleeta nga bamusomeramu dda sakula okitegeera kati abo bo tutubanenya ajja nga bamusomeramu dda sakula mugamba kiriwo ekiti oba olina okuba nga oli stede mwana olina okwebeeramu n'ojja ku bbala ne tulya wana kasente kalabika so aye kati ekirala obufeera abannayuganda bafeera nnyo bannaabwe olina akwata mune sente za visa simanya kunoonyeza mulimu abasinga ne bafeera bannaabwe sente mu mbeera eyo oyinza kwogera ki ku kintu ekyo kwaki ekimu ku kyafectins abannayuganda mwana kale ekyobufere ffena wano mu Dubai kyemmanyi 90% bulimu bamufeerako teri ajja n'akweragirako mbu mwana nze najja nga ndirijuwa waabwe bonna era babafera kampuni yamufera ate weesanga kino ekintu kiringa oba nkugamba etya mbu gwe baafera ate weesanga nga bamurecruitinga okufera omulala okitegeera so kiri siniko kigenda wano tewali seruganda
baseeka gye bali nga waliwo n'omuntu gosanga n'omubulira mwana akuwa n'ezo 5 oba 10 n'olya naye nze kyemmanyi abantu abasinga okufera naye baba bamufera kati kaguli omuzannyo bamala okufera kati wojja ng'obanja ate ne bakurikulutinga kati n'obeera naawe mu dairema eyo n'ogamba nange banfera koofere naye nga bwe obufere anti kyeri kyenkugamba mwana obufere nabwo mulimu wano Dubai. Kasoko tubuli Abannayuganda okwegombagomba ennyo tekireese nnyo obuzibu abantu bangi nnyo twagala tutuuka we tutannatuuka nga tutuuse wano oli akajja mwezi soka tannabitegeera nga tanikatera abakyali be bayita wano oli ayita wano ono akola balista afuna amajja nalowooza naye mu mwezi gumu ajja kukola ki ajja kibeera kyoyinza okwogera ku nsonga eyo. Naturally fe Abannayuganda twegomba nnyo oba ngambe Africans twegomba nnyo kitegeera naye tuba tetunaba kujja wano obeera e Uganda omusajja n'akuyisaako eggaali mwana ogamba naye mwana bano bakikola batya kitegeera n'olaba olinga era olaba mu ghetto abaana abasinga mwana bayagala kwambala mupiira gwa kabi kitegeera design kitegeera era abasinga bakatwazi babeera smart oba bakatwazi b'engamba obamanyi kati era kyekimu ne wano mwana ojja n'osanga omusajja kitegeera kati ng'Abannayuganda oba Abafirika bali batya mu mbeera y'obubbi anti kati olowooza obubbi siri kuwagira bubbi naye obubbi wano abasinga babbisa amagezi kizibu nnyo ebyokubbisa amaanyi kubanga kati wano babirwanyisiza kamera weeziri nnyingi okitegeera naye era kukwatayo basinga anti kyo kyembadde nkugamba naye nga oba olina okwebeeramu naddala nga bano abaana ba mobile money bababba nnyo abaana ba mobile money bababba bati abaana ba mobile money kale nyinamu bakyali bange nze bannyumiza okitegeera oli ayinza okujja n'amuyita ku kizimbe n'amugamba jangu nkole eki jangu nsindikire ku ssente ate nga sometimes abeera nakyaliwe mwana nga yamusettings waliwo kati waliwo gwe babbaawo yali annyumizaako mwana bamwokyesa almost emitwalo nga 3 Banigeria bamukwatira mu lift kitegeera naye nga kyaliwe yamusettings kitegeera bino jangu nzigireyo ssente kitegeera oba oyambuka mu kizimbe abaye ne bakukwata embadiya kitegeera ate bano bali Abanigeria tebasaaga kuteekako bijambiya naye naddala abo abavubuka abakola mobile money mwana mulina okwebeera mutambula ne ssente nnyingi ate mwana Abannayuganda bazimba emitima si buli omu bw'aba akwagaliza so okuseetinga te n'olaba ng'oli olowooza gwe nga bwolaba embeerereza Abafirika bali informed bafuna obudde ne banoonyeza ku information ne bamanya mbu kino kitambula bekino oba abasinga bagwamu bigwe nga balaba oli ava mu kiyumba bamugambye atolokeyo tamanyi gyagenda tamanyi kiddaku tamanyi life bweri tasobola nakebera nti oba visa yange ebeddeko bakwe tasobola kebera nti oba alimu abusikondi batalimu bamanya luvannyuma nga bamaze beerawo myaka giwerena olowooza Abafirika bafuna obudde obunoonyeza information mwana kyenyinza okugambako eyo kuba mwene ensi information gyeri yo weeri naye kale ndowooza tetubiwa time okusinga abasoma tebasoma kinene genda kale nayo challenge weeri mbu osanga sometimes nga teyasoma nnyo kiri awo naye nga tamanyi bya social media kale byakozesa nze kyenalaba tutya n'okubuuza kale waliwo omuntu gw'osanga ali kwetoola kizimbe akyetoolodde enfunda nga 5 naye atya okubuuza temutya kubuuza omuntu mubuuze mwana naye nga mbadde wano simanyi kozesa Google Maps omuntu yandagiridde wano naye simanyi ne interview neggwa oba n'ojja nga wabulayo eddakiika 2 ne bakugoba so ekya information ekyo tulina okulwana nnyo tulabe engeri gye tuyiga information tunoonye information naye ne bakyali baffe Abannayuganda